Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe atanaba kubanga otwegattako kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate n'oba ng'obeera notified. Tukomyewo ne part 2 ey'abo abeegwanyiza kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform era nga bateeberezebwa okubeera nga kaadi eyo bajja kubeera nga bagikwata. Wano mpulirizawo bulungi nnyo gye buvuddeko nnakuwa olukalala olw'abantu abeegwanyiza kaadi y'ekibiina kya NUP wabula nga basuubirwa okubeera nti era kaadi ebitundu biri bingi nnyo ku 100 ebiraga nti bandiba nga bagenda kuweebwa kaadi, abamu nga either amaanyi geewunzikidde nnyo ku sayidi yaabwe, abalala nga tebalina babavuganya ku kaadi eyo mu bitundu byabwe era nga kyamanyibwa dda oba nga kaadi eyo yasalibwawo dda nti yagenda okuba nga agikwata mu kalulu ke tugendamu aka 2026. Abantu abasukka mu 500 be bagambibwa okuba nti balaze okwagala kaadi y'ekibiina kya NUP ku bifo eby'enjawulo okuviira ddala ku bwa chairman bwa LC2, LC3 n'ebirala byonna, bakansala n'ebitundu ebirala byonna n'ebifo eby'enjawulo. Kakati nkuleetedde olukalala olw'abamu ku abo nga benzize ngankuwa kakati eno part 2 abamu nabakuwa luli nga tetunaba kubanga tubakakasa, abalala mbadde sibakuwangako wabula kati ngamba kuleetedde wabula nga ku bano njagala osooka oggyeko bano bengenda okuba nga nkutegeeza. Waliwo kaadi ezimanyiddwa nga zo kyasalibwawo dda era nga zo tezikyaliko kuvuganya, tezikyaliko na kwebuuza, nga tulindiridde bulindirizi official campaign zitandike bano abantu babeere nga batandika okuba nga basaggula okunoonya akalulu kaabwe. Kaadi ey'obwa president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo kaadi ye yakakasibwa dda nti agenda kuba nga akwatira ekibiina kino ekya NUP mu kalulu ke tugendamu nga president puleve ey'obwa president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kaadi ye teyavuganyizibwako. Secretary General w'ekibiina kya NUP David Lewis Rubongoya kaadi ye eya omubaka mu Parliament wa Kampala Central nayo wetwogerera teriiko agivuganya era oyo naye asuubira okuba nga yagenda okukwata kaadi eyo nga tavuganyiziddwa kubanga ne yali amuvuganya twategeerako nti yava mu lwokaano era David Lewis Rubongoya n'asigala yekka ku kaadi eyo. Joel Ssennyonyi nga ye leader of opposition ate nga ye mwogezi w'ekibiina kya NUP naye kaadi ey'obwa member of parliament Nakawa West njagala okutegeeza nti naye tewaavaayo muntu yenna alaga kwagala kwa kaadi ya Joel Ssennyonyi era nga oyo naye yakakasibwa dda nti yagenda okukwatira ekibiina kino kaadi mu kalulu ke tugendamu aka 2026. Ajja ku bwa Lord Mayor Ronald Nsubuga bali mwezo kaadi ye teyavuganyizibwako muntu yenna era ng'agenda kuvuganya n'abo bonna abanaabawo omuli Elias Lukwago n'abalala nga tavuganyiziddwa era tewali muntu yenna yavaayo nga yeegwanyiza kaadi ey'abali mwezo. Kakati ezo ze zimu ku ezo kw'ogatta bahonalebo zaake nti abamu balabwanga amaanyi ageewunzikidde ennyo ku sayidi yaabwe era nga balowoozebwa nabo okubeera nga bajja kukwatira ekibiina kino bendera mu kalulu ke tugenda mwaka 2026. Kakati ezimu ku ezo n'endala zenzize ngankuwa ezo sijja kuziddamu wabula njagala nkutwala mpola mu abo bendigezaako okuba nga nkutegeeza nti bo kaadi zaabwe ziringa ezaakakasibwa dda nti bagenda kukwatira ekibiina kino. Nkugambye ng'abamu tebalina babavuganya ku kaadi eyo, abalala bateeberezebwa okuba nti ababavuganya banafumukko oba nga amaanyi geesulikidde nnyo ku sayidi y'abano. Kuliko omukyalo oyo gw'olaba bamuyita Farida Nabatanzi ayina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mu kibiina kya NUP ayagala kaadi ya kibiina kino ku kifo kya Woman MP Buyikwe District era ateeberezebwa okubeera nti naye kaadi agenda kubeera ng'agikwata awatali muntu yenna kubeera nga yeekiika mu kkubo lye. Kuliko omwami oyo gw'olaba amanyiddwa nga Sempala Daniel ayagala kaadi ya NUP ku kifo eky'omubaka mu Parliament Buyikwe South Constituency era naye ateeberezebwa okubeera nti yandiweebwa kaadi ey'ekibiina kino mu kalulu ke tugendamu. Nina Akankunda abangi gwe mumanyi nga Nina Rose ono ayagala kaadi ya NUP ku kifo eky'omubaka omukyala akiikirira Sembabule District mu Parliament y'eggwanga mu kalulu ka 2026. Kaadi ye erabikanga erigenda okuba nga emuweebwa kubanga tewaliyo muntu yenna yavaayo okubeera nga amuvuganya ku kaadi eyo. Honorable David Serukenya ono mubaka mu Parliament akiikirira Makindye Ssaabagabo Constituency era ne ku mulundi guno ayagala kubeera nga addayo wabula naye kaadi ye eteeberezebwa okuba nti ayina ebitundu bingi nnyo okubeera ng'agikwata kubanga tewaavaayo muntu yenna agivuganyaako oba si ekyo ng'abaavaayo banafu nnyo. Kuliko omukyalo oyo gw'olaba amanyiddwa nga Akero Fenis Mary ayagala kaadi ya NUP ku kifo ky'omubaka omukyala akiikirira district y'e Busia era naye
ateeberezebwa okubeera nga kaadi ye tegenda kubanga ate evuganyizibwako oba seekyo ng'abagivuganyako banafu nnyo oba ng'amaanyi geewunzikidde nnyo ku sayidi ye agambibwa okuba nti naye yandibanga agenda kuweebwa kaadi. Honorable Susan Mugabi ne ku mulundi guli namukugambako nga noono naye ye mubaka omukyala akiikirira Buvuma District ku Bizinga. Omukyala ono akoze bulungi nnyo era kaadi ye tewaavaayo muntu yenna agambibwa kubeera nti avuganya ku kaadi eyo ateeberezebwa okubeera ng'agenda kugikwata. Omukulu Honorable Mwadanko Nnyingi Minister ow'ensonga za Foreign Affairs mu gavumenti ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agambibwa okubeera nti ekifo ky'omubaka mu Parliament akiikirira Kyaddondo East yandibanga agenda kukwata kaadi eyo kubanga either tewaavaayo muntu yenna agivuganyaako oba seekyo ng'abaavaayo kugivuganyaako banafu nnyo ng'amaanyi geewunzikidde nnyo ewa Mwadanko Nnyingi. Omukulu ono yasikira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mubaka bwa Parliament ku kifo ekyo kubanga His Excellency yali akiikirira Kyaddondo East era bwe yavaayo mu kalulu akaddako Honorable Mwadanko Nnyingi n'akwata kaadi ekibiina kya NUP kati ye mubaka mu Parliament akiikirira ekitundu ekyo mu kalulu ka 2026 ateekateeka okuba ng'akomawo era nga kigambibwa nti ne ground agirina ate era nga n'ekitebe n'ekibiina kya NUP kimwesiga nnyo olw'ebyo byakoze n'ebyo bye bamusuubiramu. Kakati Mwadanko Nnyingi kaadi ye naye alina percentage nnene okubeera nga oba oliawo agikwata mu kalulu ke tugendamu aka 2026. Kuliko omukulu oyo Honorable Kirumira Hassan Lukalidde, ono ye mubaka aliyo akiikirira Katikamu South era y'omu ku babaka mu kibiina kya NUP abasinga okubeera trustworthy era abasinga okubeera ku lusegere nnyo eri abakulu naddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Honorable Hassan Kirumira Lukalidde agambibwa okuba oba ateeberezebwa okubeera nti kaadi ye abagivuganyako either ng'amaanyi gakyali matono geewunzikidde nnyo ku sayidi ye sinakindi okuba nga tewajja kubaawo muntu mulala ajja era nga kaadi oyo ateeberezebwa okuba nti alina percentage eri wagguluko okulaba ng'akwata kaadi y'ekibiina kya NUP naye bino nfuna bulungi ekibiina tekinnaba kubanga kigabira omuntu yenna kaadi wabula bino tukola okunoonyereza okw'enjawulo tugenda ku ground ne tugatta ekiri ku ground ne tugatta ekiri ku media ne tugatta n'ekyo kye tuba tufunye mu muntu oyo kutugatta abalonzi be n'abantu abalala bagoberera ensonga then ne tugatta codes ne tujja wano ne tukutegeeza nti okusinziira ku bibalo statistics singa omuntu ono abanga ali serious nti azze mu kalulu ateeberezebwa okubeera nti ajja kukwata ekifo bwe kiti ateeberezebwa okubeera nti ajja kuweebwa kaadi n'ensonga endala nga bwe zitambula era gwe ajja agoberera omukutu gwaffe bano be bamu ku abo be tutegeka mu kye tuyita opinion polls eza red zone ze tuyita red zone polls buli lwa mukaaga ne tujja ne tukusomera ebiba bivuddeyo. Osobola naawe okugenda ku mukutu guno kwennyini kw'ompulirira n'ogenda n'oba ng'ate olonda omuntu wo gwe wandyagadde abeere ng'akwata kaadi kwabo be tujja tukuteerayo mu kye tuyita red zone polls naawe n'oba nga weetabye mu kulonda okwo era oluvannyuma akaluluko bwe ze zimu ku ezo results ze tujjawo ne tusomera abantu ne tubategeeza nti omukulu bw'atyo bw'alabise. Kakati gwe atanaba kubanga omanya enteekateeka eno nja kukusaba osooke okkirire wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko okwate kade aka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya buli we tubattaddeyo ensonga nga zino ate n'oba ng'otambula naffe mu ngeri emu oba endala. Kakati awo ojja kuba omaze okuba ng'otwegattako then oluvannyuma obe ng'osobola okubeera ng'olonda. Kakati bwe twavuddeyokkko ne tugendako mu bitundu ebirala. Kasambya constituency, eno constituency esangibwa mu district y'e Mubende erowoozebwa okuba nti waliwo abazze nga beegwanyiza kaadi era omukulu oyo ali omu ku abo. Oyo omukulu gw'olaba bamuyita Kyagera Peter. Bwe waba tewaliwo kikyuse alowoozebwa okuba nti bambi ayinakokko ka percentage akali wagguluko oba oliawo okusinga ku balala abandivaayo okujja okuvuganya ku kaadi eyo mu kifo ekya mubaka mu Parliament Kasambya constituency ku kaadi ey'ekibiina kya National Unity Platform okusinziira ku kunoonyereza okwaffe okujjako omuntu oyo ng'anaaba avudde buvi mu lwokaano naye bwe kitaba ekyo ng'abadde akyalulimu bino bye tukuwa tubikolako okunoonyereza ate ne tulyoka tujja tubeere nga tubikusunsulira. Bwe twavuddeko eyo ne tugendako mu district era ey'e Mubende omubaka omukyala eyeegwanyiza kaadi ya NUP ng'omubaka omukyala owa Mubende district amanyiddwa nga Hope Felista Nannyanzi. Okusinziira ku odds n'okunoonyereza kwaffe okuva ku ground alabika nga yandibanga alina omukisa okufuna kaadi ey'ekibiina kya NUP okuba nga akiikirira abantu abo. Bwe twavuddeko eyo ne tugendako e Kasanda constituency emanyiddwa nga Kasanda South ekiikirirwa omukulu amanyiddwa nga Honorable Frank Kabuye Kibirige.
era nga yaliyo ng'omubaka abakiikirira ate era nga ye mubaka akyasinze obuto mu palamenti y'eggwanga erya Uganda. Yayingira ku bubaka bwa palamenti ng'akyali student ye Makerere University, era bwe twogerera agamba njagala kisanja kyange ekyokubiri nsigale nga mpeereza abantu ba Kasanda South. Oyo Honorable Frank Kabuye ateeberezebwa okuba nti agenda kuweebwa kaadi. In fact kaadi ye nayo eringa eyakakasibwa edda oluvannyuma lw'okuba nti amaanyi geesuulikidde nnyo ku sayidi ye, sinakindi okuba nga tewaliyo muntu yenna yavaayo okubeera ng'avuganya ku kaadi eyo. Gwe wenna ave Kasanda bw'oba olina gw'omanyi bwe tutyo bwe tukola okunoonyereza ojja mu comment section nompa information eyo, then ne nkutuukirira ne tutuuka ne ku ground ne tulaba amaanyi gali luddawa era ani eyeegwanyiza kaadi ey'omukulu oyo, then ne tujja ate wano ne tuba nga tubitegeeza abantu abalala ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati mu abamanyi enkola yaffe mbeebaza abajjanga mu inbox, abajja mu comment section ne muba nga ate mutuwa information. Kakati bwe twavuddeko awo, Deputy President ow'ekibiina kya NUP mu bitundu ebya Western Uganda amanyiddwa nga Jacqueline Jole Tukamushaba, ono nga yeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala akiikirira Lukiga District era nga ayagala kaadi ya NUP. Teyafuna muntu yenna amuvuganyaako era ng'ono yali 100% kaadi eri confirmed nti yagenda okugikwata okujjako nga yanaakeera ku makya n'agamba nti nze sigenda kuvuganya. Otherwise wekitabo ekyo kaadi eri 100% confirmed, eringa eya president we, eringa eya secretary general, eringa eya Joel Ssennyonyi, eringa eya Ronald Nsubuga bali mwezo n'abalala. Kakati bwe twavuddeko eyo ne tugendako Essembabule. Honorable Goretti Namugga ayagala kuddamu kukiikirira abantu b'amawogola kawunti era nga bw'abadde abakiikirira. Ono amanyiddwa nnyo ng'omu ku bantu abakyasinze okubeera ba outspoken mu palamenti y'omulundi guno ye-11 era kaadi y'ekibiina ekya NUP ateeberezebwa okubeera ng'agenda kugifuna oba sinakindi eyo eri confirmed kubanga tetunnafunayo muntu yenna ali mu constituency y'emawogola nga yeegwanyiza kaadi ya NUP okulaba nga asiguukulula Honorable Goretti Namugga. Era Namugga naye nkakasa nga ali 100% confirmed nti kaadi agirina era alinze bulinzi aba NRM n'ebibiina ebirala bibinaaleeta bagenda okubeera nga ate afaafaagana nabo mu bitundu eby'Essembabule sayidi eyo. Bwe twavuddeko eyo ne tukunoetera omukyala Iron Lady amanyiddwa nga Alupo Mase Marion, ono nga yeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala akiikirira district y'e Bukedeya, ng'eno district we twogerera ekiikirirwa speaker wa parliament Anita Amongo. Era nga Anita Amongo ono agambibwa okuba nti yatya nnyo oba yafuna nnyo okutya kubanga mu kalulu akawedde oba oli awo ekibiina kya NUP sayidi eyo kyali tekinnateekayo maanyi. Kakati we twogerera omukyala amanyiddwa nga Alupo Mase Marion kaadi ye eri 100% confirmed nti agenda kubanga agikwata kubanga tewaavayo muntu yenna kubeera nga amuvuganyaako. Ono yagenda okufaafaagana n'Anita Amongo kubanga abalala bali mu bibiina naddala ekibiina kya NRM abasinga obungi baava mu lwokaano. Kakati omukyalo ono kaadi ey'ekibiina kya NUP erabika ng'eri confirmed nti agenda kugikwata, then abeere nga avuganya ne Anita Amongo. Awo we twavuddeyokko ono ye buli omu nkakasa akimanyi bulungi nnyo eya Honorable Lutamaguzi Ssemakula PK Nakaseke South Constituency ye mubaka abakiikirira wabula nga officially abadde abakiikirira ku kaadi ya DP. Kati okuva we yava mu kibiina kya DP neyegatta ku kibiina kya National Unity Platform, Honorable Paul Lutamaguzi Ssemakula kaadi ye eri 100% confirmed kubanga bwe mba seerabidde naye teriyo muntu yavaayo kubeera nga yeegwanyiza kaadi eya Lutamaguzi mu constituency emanyiddwa nga Nakaseke South. Nkakasanga naye kaadi ye eri 100% confirmed. Mpozi era ne Nakaseke eyo, Nakaseke Central nayo ndowooza ono Honorable Alan Mayanja nja mukuleetera mu party 3 party eddako oluvannyuma lw'okuba nti ye twamala dde okukakasa naye ate tetunnatuukako ye ku ground ye kwongera kukakasa nnyo kino kyengezaako okubanga nkutegeeza naye nga bwe tunaba tukifunye Alan Mayanja Sebunya Nakaseke Central naye alabika ng'ali confirmed kaadi ye okubeera nga ajja kugikwata. Naye yo sinayagala kisissa wano kubanga tukyalina ebyokukebera bingi nnyo bye tusinzirako ate oluvannyuma tujje tubeere nga tubikutuusaako. Ne tugendako mu district y'e Kisoro twafunyeeyo omukyala bamuyita Helen Mbonye. Ono yeegwanyiza kaadi y'ekibiina kya NUP ku kifo ky'omubaka omukyala akiikirira district y'e Kisoro era ng'alowoozebwa okubeera nti ajja kufuna kaadi kubanga tetwafunyeeyo muntu mulala yenna yeegwanyiza kaadi eyo. Kisoro District Woman MP omukyalo ono yekka kwe tubadde tukyafunye. Sijjukira oba Tana ali mugundi ki naye ojja kunzijjukiza kuba nkakasa Tana ali kakiiko akasunsula naye ebyo tujjagenda maaso n'obbikunoonyerezaako tubeere nga tubikuwa. Bwe twavuddeko awo ne tugenda ew'omukulu amanyiddwa nga Asiimwe Derek, ono nga yeegwanyiza
kaadi y'ekibiina kya NUP ku kifo ekyamubaka akiikirira Kibaale Kawunti tuli mu Western Uganda abagamba nti NUP ekoma mu Central wano ndowooza njagala owulirizeewo nnyo. Asiimwe Derrick yeegwanyiza kaadi y'ekibiina kya NUP ku kifo eky'omubaka akiikirira Kibaale Kawunti wabula nga kirowoozebwa nti tewagenda kuvayo muntu mulala oba tewannavayo muntu mulala. Kakati Asiimwe Derrick bwabanga ensonga eri serious era nga ddala olwokano mwali ateeberezebwa okuba nti kaadi ye tajja kugivuganyaako na muntu mulala era naye yandibanga kaadi ye emulimu 5. Kakati awo bwe tuvaawo ne tugendako ew'omwami oyo bamuyita Chopre amanyiddwa nga Ofolworthy Stewart Chopre ayagala bubaka bwa Parliament constituency bagiyita bati eno mpanvu mukko constituency Nebbi municipality mu bitundu ebya Northern Uganda bamuyita Ofolworthy Stewart Chopre ayagala kubeera MP Nebbi municipality mu kalulu ka 2026 ku kaadi y'ekibiina kya NUP era naye bwe twakoze okunoonyereza ku nsonga eyo twakizudde nga tewali muntu yaavuddeyo kubeera nga yeegwanyiza kaadi eyo. Ne tukkirirako eno ono mumumanyi Masaba Media Channels ye Honorable Wanikina Faustin yeegwanyiza ekyokubeera omubaka mu Parliament akiikirira constituency bagiyita Butiru constituency. Ono foot soldier ate buloga ate nga munnakibiina kya NUP era agamba kaadi ajagala wabula tewaavayo muntu n'omu. Eno ye eri 100% confirmed nti agenda kubeera nga agikwata era abeere nga akiikira abantu b'e Butiru mu kalulu ke tugenda mu mwaka 2026. Bwe twavuddeko awo ne tugenda mu constituency emanyiddwa nga Gogonyo Kawunti. Omukulu oyo gw'olaba yeegwanyiza kaadi eyo naye amanyiddwa nga Ojoro Enoka ayagala kubeera mubaka mu Parliament akiikirira Gogonyo Kawunti mu kalulu ka 2026 era okusinziira ku bye tuyina nga bwe bitambula yandibanga kaadi ye naye emulimu 5 okusinziira ku odds nga bwe zigamba. Kakati abo be bamu ku abo benkuleetedde mu party 2 nga balowoozebwa okubeera nti kaadi zaabwe either ziri 100% confirmed oba nga balina higher chances okubeera nga bagenda kubeera wali ku kitebe ekya National Unity Platform nga bajubireetinga nti bakwatidde ekibiina kino kaadi mu kalulu ke tugendamu aka 2026. Benkugambye bali confirmed kuliko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo ye teyavuganyizibwa yajjanga sole candidate, kuliko David Lewis Bongoya ono nga Secretary General naye yali agezaako okuvuganya ye yennyini yawanika n'ava mu lukano n'agamba Secretary General Kamuviire abeere nga avuganya afaafagana n'abasajja. Honorable Joel Ssennyonyi ye tetufunangayo linnya lyonna wano, nze sifunangayo linnya lyonna kyono yeegwanyiza kaadi ya NUP mu kifo ekya Honorable Joel Ssennyonyi. Ronald Nsubuga bali mwezo ono naye tetufunangayo muntu yenna yeegwanyiza kaadi ya NUP ku kifo eky'obwa Road Mayor so naye tumusuubira okubeera nga kaadi ye eri confirmed essaawa yonna oba ya confirmingibwa dda okubeera nga akwatira ekibiina kino bendera mu kalulu ke tugenda mwaka 2026. Omukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe atanaba kubeera nga otwegattako nyongera okukutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade aka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tubattaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna era wano wenjagala okubeera nga mbaleka then tuwuliziganye ate mu updates ezigenda okuba nga ziddako. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda, gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo.